Embeera y'ebyenfuna mu ggwanga yeeyongedde okukosa buli muntu kubanga buli kintu kiri waggulu. Kyokka ng'eggwanga lirina okusigala nga litambula. Abatendeka abasawo mu byobulamu bagamba nti embeera okusinga yava ku myaka 2 egya ssennyiga omukambwe era nga kati buli muntu ali mu kweddaabulula. Kwegamba eggwanga ne lifuna economic crisis gye tukyayitamu nti abazadde abasinga obungi bambi emirimu gyabwe gyaggwaawo tebakyasobola okusasula ssente nga bwe baali basobola ebiseera biri nga covid takyajja. Kati ng'olina gurupu y'abaana ate ng'obaagala nnyo naye nga tebasobola kusasula fees, essomero liyimiriddewo ku lw'abaana abo ne bamaliriza emisomo gyabwe nga tusuubira nti mu maaso eyo Mukama ajja tuwa omukisa olw'ensigo eyo gye tusize. Tetulina mwana gwe twagoba olw'okubanga tasobodde kumalirizaayo school fees. Okusinziira ku Dr. Waiswa Gonzaga owa Wakiso Comprehensive Institute of Health Sciences, weetaagisa okubeerawo ensawo ey'enjawulo okuva mu gavumenti okuyambako mu kutendeka abantu naddala abo abayamba mu byobulamu. Nti prices emiwendo gy'ebintu gyeyongera ng'ate abazadde tebasobola kusasula ate ssente nnyingi nnyo okusukkulumaawo. Kati ne tubeera nga emmere eri waggulu, ebyokukozesa, amasannyalaze, amazzi, kwegamba ne tubeera nga essomero lifuna okusomoozebwa ate nga population ekyali ntono. Ne twagala okwebaza Katonda nti wakati mu bisoomooza ebyo byonna tusobodde okubiyitamu. Ebintu ebikozesebwa mu kutendeka abasawo mu kiseera kino biri waggulu nnyo. Embeera tekomye mu matendekero gokka wabula n'abazadde abawerera abayizi abasoma obusawo nabo bagenda mu maaso n'okukkuluma. Major challenge is it's the fees collection is a major challenge with the students. You know, the economy is not so good, so there is a problem as we train for the fees. We don't the collection is not really good, but we try our best. Otherwise, the rest is not really. And the other thing, the expense to run the training is too much. Yes, we have to take them for practicum. We need to spend. We need to buy the materials for skills lab. We need to spend. So that training is also expensive. Bino byonna bibadde mu nsinkano y'abamawulire ku ttendekero lino nga beetegekera amatikkira gaabwe agasooka mu disitulikiti eno ey'e Wakiso.